okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Kulamusizza mukwano gwange Omukama waffe Yesu Kristo. Njagala okwebaza Katonda kubanga atukuumye okutuusa kaakano nga tukyasomuka ogw'obulamu. Erinnya lye liweebwa ekitiibwa. Yeebale kubukeesa. Njagala okulowooza nga mwasuze bulungi. Era nzikiriza nti wotunuulidde ku mukutu guno ogwa 3ABN TV mu programu ensula ey'enkya, Katonda akuwadde obulamu. Ekikakasa ekyo kwe kubanga oli wamu naffe mu programu eno. Kiba kubanga tekiri bwe kityo twandibadde nga tuli mu sitole endala, kubanga wandibadde mugenzi. Teriyo mugenzi alaba TV. Naye obanga osobola okundaba n'okuwulira ebigambo bino, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Newankubadde oyise mu bingi, newankubadde waliwo ebikusoomooza, newankubadde waliwo ebikutamye, naye olw'okuba ng'okyasobola okundaba n'okuwulira eddoboozi lino, Katonda yeebazibwa olw'ekyo. Nze Isaac Walugembe, omuweereza w'enjiri ya Kristo nga nsinziira mu kanisa eno eya Seventh Day Adventist Church. Era n'enkya ya leero Mukama atuwadde omukisa tubeeko bye tuyiga. Nsaba weewombeke w'oli tusobole okuyiga. Mukama weebazibwe kubanga otuwadde omukisa ne leero bukedde nga tuli balamu. Tukkiriza nga waliwo ekigendererwa lwaki ffe we tuli. Era Mukama tusaba ekigendererwa ky'okubeerawo kwaffe kituukire mu maaso go, tukirabemu omukisa nawe kikuweesa ekitiibwa okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olwaleero twagala kukwogera ku bigambo ebigamba nti okulowooza eby'eggulu. Twagala okulowooza ku by'eggulu. Bayibuli eyogera mu kitabo ky'Abakolosaayo essula ey'okusatu onya olwokubiri. Agamba bw'ati, Bakolosaayo essula ya kusatu onya olwokubiri. Essula ey'okusatu onya olwokubiri agamba bw'ati, kubanga agamba nti mulowoozenga ku by'omu ggulu so si ebiri ku nsi. Mulowoozenga ku by'omu ggulu so si ebiri ku nsi. Kiki kyategeeza bw'atugamba okulowooza ku by'omu ggulu? Lwaki si ebiri ku nsi? Tuyinza kulowooza tutya ku by'omu ggulu bye tutamanyi ne tutalowooza ku byansi bye tumanyi? Nyinza kulowooza ntya ku bamalayika ab'omu ggulu ne sirowooza ku girlfriend wange, mukyala wange, oba boyfriend wange, mwami wange? Nyinza ntya okulowooza ku by'omu ggulu ne sirowooza ku bizinesi zange, ku container ze napakidde okuva e Japan? Nyinza ntya okulowooza ku by'omu ggulu gye situukanga, after all nga sisuubira na kutuuka? Gwatugamba okulowooza eby'omu ggulu so si bya ku nsi. Eby'omu ggulu wali obirabyeko? Era bw'otugaana okulowooza ku by'oku nsi, gw'okola ki mu nsi nga ndaba naawe oli ku nsi? Oyinza n'okubeera n'endowooza nnyingi ezeefaananyiriza bwe zityo, naye ekyokuyiga kigambye tulowooze nnyo ku by'omu ggulu okusinga ku by'ensi.
kiki kyagezaako okutwanjulira? Lumu musajja wattu omuyizzi yabulira mu kibira, yabulira kyali kabuga, kyali kibuga, akabuga akatono. Amangu ddala ng'atuuse mu kibuga wakati, ekibinja ky'abantu kyamufubutukira, ne bamusitula ku bibegaabega nga bwe baleekaanira waggulu nti kabaka waffe, kabaka waffe, kabaka waffe. N'addamu ng'asobeddwa olw'ekyo, n'abaddamu ng'asobeddwa olw'ekyo kyonna ekyali kigenda mu maaso nti nze siri kabaka. Kino tekyalemesa bantu kumutikkira ngule ya bwakabaka. Embeera y'omuyizzi n'ekyuka okuva mu bwavu nedda mu bugagga. Olumu akawungeezi bwe yali anyumya n'omusajja omukadde mu lubiri, omusajja oyo yamubuulira ebyabangawo bulijjo ku mbaga y'ekibuga ekyo eyategekebwanga buli mwaka. Abantu baasaddaakanga kabaka waabwe. Eyo y'ensonga lwaki abantu ab'ebweru bokka be balondebwa okubeera kabaka. Agambye ensonga lwaki abantu ab'ebweru be balondebwanga okubeeranga kabaka, kubanga yali nnono ya kibuga ekyo nti buli mwaka baasaddaakanga kabaka waabwe. Omusajja ono ng'asobeddwa, bamuyoddeyodde, bamutikkidde engule, bamutadde mu nsimbi, bamutadde mu bitiibwa, afuuse, erinnya likyuse, status ekyuse, ye kabaka. Naye omusajja omukadde omugezigezi kyava mubikkulira ekyama ekiri emabega w'okusitulibwa ensi. ensi ekusitula n'ekufuula ow'ekitiibwa, n'ekutimbako ebitiibwa bye wayaayayanira edda, bye wayagala edda, n'olowooza okikubye, naye ng'ekigendererwa ky'ensi kirala n'ekifaananyi kyekulaze kirala. Omuwandiisi kyavudde agamba, lowooza eby'omu ggulu okusinga ku by'ensi. Kabaka bwe yawulira bino n'ategeera nti obulamu bwe buli mu kabi. Omusajja yamuwa amagezi ayige okuwuga, okuva bwe kiri nti yali agenda kusuulibwa okuva ku lubalama okugwa mu mugga omunene. Kabaka bwe yali ayiga okuwuga yafuna ekirowoozo eky'okutwala eby'obugagga okuva mu lubiri okubitwala ku luuyi olulala olw'omugga. Yakikolanga tewali amulaba. Olunaku lw'embaga bwe lwatuuka, abantu ne bakuŋŋaanira waggulu ku lusozi, wakati mu ddoboozi ng'eŋŋoma n'ennyimba ez'emikolo givuga. Kabaka yasindikibwa okuva ku lubalama n'agwa mu mugga. Baali balowooza nti amazzi gajja kumutwala, naye ne beewuunya nga balaba kabaka awuga agenda mitala wa mugga. Oluvannyuma yakwata eby'obugagga n'adduka n'agenda. Njagala olowooze ku lugero olwo. Ensi ng'ekusitula, ngamba ggweho naleba ndaba. Ensi ng'ekusitula, ensi ng'ekutaddeko ebiwawaatiro obuuka. Ekigendererwa kyayo si kyekyo kyennyini ky'olaba. Ekigendererwa kyayo olaba bantu abo kukumwenyeza.
olw'okubanga oli nnyerevu kati otuula n'abalangira, otuula n'abambejja, otuula ne bakabaka b'ensi, olabanga gwe owakabi. Ekyo si kye bali. Ekigendererwa kyabwe baagala okukusuula, baagala okukusiikiriza. Bayibuli egamba okulowooza eby'eggulu okusinga eby'ensi. Mu Matayo essuula ey'omukaaga onyole 19 okutuuka ku 21 agamba bw'ati, 19 okutuuka ku 21 Bayibuli egamba bw'eti, temweterekeranga bintu ku nsi kwe byonoonekera n'ennyenje n'obutalagge n'ababbi kwe babisimira ne babba, naye mmwe mweterekerenga ebintu mu ggulu gye bitayonoonekera n'ennyenje newankubadde obutalagge, so n'ababbi gye batasimira so gye batabbira, kubanga ebintu byo gye bibeera n'omutima gwo nagwo gye gubeera. Obwesige bw'obuteeka mu bintu by'ensi kitegeeza amagezi go n'omutima gwo n'ebirowoozo byo biri ku nsi. No wonder abantu balwana okukuuka ejjembe obutaleka bintu bya nsi kubanga ebirowoozo byabwe biri ku nsi, ne batuuka n'okulowooza nti bo tebajja kufa, ne batuuka n'okulowooza nti tewali kiyinza kubamegga. Baabuwe ebirowoozo biri ku nsi. Bayinza n'okulowooza nti ensi eno bagenda kugikungula. Nawulira ennaku nga ndaba omusajja eyeebakidde emyaka 20 bamuziikula kubanga waliwo abakaayanira eby'ensi. Abantu ne basimba ennyiriri abaava ekumpi n'ewala mbu bazze babaggyeko DNA bategeere oba baana ba kafeero. Naye nga buli atunulwako omusajja wa buvunaanyizibwa, mukazi wa buvunaanyizibwa, nga basobola okubaako bye bakola, naye olw'okuba amaaso gaabwe gatunuulidde byansi baaganye n'okubikola, naye beesigamye ku byoli bye yakola, bazze basimbe layini mu DNA bakakase olwo balyoke bafune ku byakafeero. What a mess. Essuubi lyaffe bwe tuliteeka mu by'ensi tugenda kuzikirira n'ensi. Bwe twekuluntaza ne tulowooza nti ensi etwagala nnyo, ne tutuuka okwerabira Katonda, ne tulowooza nti obwa honorable bwe twafuna bwe butuleetedde okwerabira Katonda, ne tulowooza nti olw'okubanga tutuula mu lubiri kati bituleetedde okwerabira Katonda, munnange ebyensi bikoma ate biyita. Ensi bw'emala okukusitula n'ekuteerawo eddaala, yo kennyini yeegenda okuggyawo eddaala, ogenda kugwa mu bunnya obutakoma, ebeere enkomerero yo. Why would you trust the earthly things that perish? Njagala kumaliriza. Nga kabaka bwe yakwata obugagga bwe mu mboozi eyo waggulu, Yesu akubiriza abaana ba Katonda okutereka ebyobugagga byabwe mu ggulu nga bawaayo eri abaavu. Mu kukola ekyo abakkiriza batuukiriza ebisaanyizo by'okukkiriza kwabwe. Obukristaayo bwaffe tubufuula ekyobugagga mu maaso ga Mukama. Kabaka ono bwe yategeera ekyama ekiri emabega w'okusitulibwa kwe n'okutikkirwa engule n'okuweebwa ebitiibwa nga kabaka,
yatandika okwemululamu nga bukyali ne yeeterekera ebyobugagga emitala w'omugga. Eyayingira ng'omuyizzi newankubadde baamusuula ne balowooza nti saddaaka egenda kukolebwa afudde, yafuluma nga mugagga kubanga yali yeeterekera. Ensinga ekusitudde musajja gwe nga tokyaliira ku sowaani ya plastic ne paasi ze twaliirangako edda, nga kati oliira ku yebbumba paaka ebyobugagga by'otereka, kubanga ensi egenda kukusuula naye ng'ekusudde obeere n'ebyobugagga. Omusajja ono bwe bamusuula mu mugga yasigala mugagga kubanga yali yeeterekera. Kyeŋŋamba ebyobugagga eby'omwoyo tubitereka tutya? Nga Katonda akusitudde, ng'ensi ekusitudde n'ekuteeka ku levu ey'ekitiibwa, baako gw'oyamba, baako gw'okwatirwa ekisa. Sembeza abantu, beera mukkakkamu, beera wa mpisa. Ekiseera ensinga ekusudde nga woofiisi mw'oli bakuggyeemu, abantu be wayamba be baligamba nti omukulu ono bwe yali alina ensimbi yatubeererawo. Ate mu abo namwe mujja kubaamu abalala abasituse, tebali kuleka wansi kubanga obugagga bwo oliba wabusigamu bo. That is the logic. Singa tukitegeera, omuntu wagwokutte ku mukono n'omujja mu ttosi, newankubadde ekibi kyajja nti batuuka ne beerabira, naye si bonna nti beerabira. Waliyo abakyalina emitima egy'eddala egiri genuine, nga wamuteekamu ensimbi ng'azeetaaga, olunaku lwali kusanga nga nawe weetaaga, alikusitula. Ate n'oli ayinza okwefuula nti tayamba, tajjukira bye wamukolera, ne mu mutima gwe gulisigala gumugamba nti yadde omusajja omuyiseeko naye yakukolera ebyekisa. Naye n'ekisinga obukulu, abantu bwe batalisiima Katonda mwetegefu okukuwa obulamu obutaggwaawo, era agenda kusiima ebikolwa byo. Teweesigama ku nsi, weesigame Katonda. Tuleme okulowooza ebyensi, ebyensi ebitufudde bakiwajji, ebyensi ebitufudde bannantagambwako, ebyensi ebitufudde abantu abeewuunyisa, ne bitufuula ng'ensolo. Ebintu byensi bitufuukidde, naye nga lwaki tutuuka ku ekyo? Katonda waffe agamba tulowoozenga ku by'eggulu, kubanga eyo buli lw'oyamba omuntu oba oguddewo akawunti mu ggulu, era nga buli lw'oyamba omukisa gwo guwandiikibwa. Oteresa ebyobugagga byo mu ggulu, eteri nnyenje, eteri babbi, eteri kutalagga. Ng'ensi ekusitudde, beera mugezi nga kabaka ono, otandike okuggyamu ebyobugagga, otereke emitala w'omugga. Ensi bw'eri kunaabira mu maaso, emitala w'omugga olifuna ebyobugagga byo. Ensi bw'eri kunaabira mu maaso, emitala w'omugga olifuna ebyobugagga byo. Kino kyapplyinga spiritually, even socially. Abantu b'oyambye, abantu b'olwaniridde, abantu b'oyambye mu busobozi Mukama bw'akuwadde, tebayinza kukwerabira. Bwe bali kwerabira, Katonda ye kennyini tajja kukwerabira. Buli kyokola in favor of others, you are keeping ekyobugagga kyo mu ggulu. Bw'okola n'oweereza Katonda obuteemalira, obuteerowoozaako, n'osembeza abantu n'ekisa kya Katonda, n'obaagala, otereka ebyobugagga byo mu ggulu. Saa Mukama akuwa omukisa. Ebyensi tubyagala, naye tujjukire nti ensi bw'ekuwanika, kubanga ye yakuwanika,
erina obuyinza okukuggyayo ate bwekugjayo eteekayo mulala gwe n'ogwa obutaddamu kusituka. Naye Katonda ye yekka awanika n'atakugjayo gwe tuteekeddwa okwesiga. Ebyensi ka tubinoonye naye nga tubinoonyeza mu kwagala kwa Katonda. Tebijjaawo okwagala kwa Katonda, tebikulembera okwagala kwa Katonda. Katusoose Katonda n'okwagala kwe, ebyensi binaagoberera. Bayibuli egamba noonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, n'ebirala biri kwongerwako. Zimusanze yeesibye ku byensi, kubanga ensi bw'eriba esaanawo yakusaanawo naye, kubanga naye abeera wansi. Ensi tegenda kusaanawo ereka ebyayo, egenda nabyo. Naye bw'oba oli mwasigwa ng'oli wa Katonda, ensi ne bw'eba esaanawo, kubanga gwe toli waayo, ejja kuleka ezikirire gwe weeba obulamu obutaggwaawo. Kirowoozeeko mu Yesu Kristo Mukama waffe. Katwebaze. Tukweyanziza Katonda kubanga otuwadde omukisa n'enkya ya leero n'oyogera gye tuli. Otubikudde ku maaso n'otutegeeza yadde ensi tugyagala naye si ya bwesigwa. Bwe tusitula eba etulimba, ekigendererwa kyayo kutusuula ate mu kuzikirira okw'olubeerera. Tusaasire Mukama, nze ne mwannyinaze oyo ne muganda wange ono. Katonda waffe tutunuulire eby'eggulu kubanga byo tebiggwaawo ate bya lubeerera. Nsaba omukisa gutambule ne mwannyinaze ne muganda wange ono ababaddewo mu by'okuyiga bino, ate na buli yenna abiwulidde n'abitwala nga bikulu. Omukisa ogwo gubakulembere, gubagobere bye bagenda okukola olunaku olwaleero, gubateeketeeke olw'obwakabaka bwo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.